Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Haboluganda mukama yebazibwe. Mwasuze mutya era mwasibye mutya buli amu nakadde kejali nange ekitiibwa nkiddeza mukama ndi mulamu ankumye bulungi si lwamanyi si lwa buyinza ngulumiza erinnya lye siina kyendi okuba nti ndi mulamu. Haleluya. Gwolowooza lwaki oli mulamu? Toyina kyoli kubanga oli mulamu. Haleluya. Okuba nti oli mulamu. Omupya nsanyisa okulaba, omukadde wange wa bulijjo nsanyisa okulaba. Amanya n'eddoboozi yenza omumbejja wa Yesu NKSM. Nga nebaza mukama nti annonze olwaleero nzija njogereko eri abatukuvu be. Si lwamanyi si lwa buyinza naye olw'ekisangulumiza mukama mbeebaza okunjagala mikwano gyange. Mwebale okunjagala. Mukama abampere kye musinga okwagala emitima gyammwe kye kuyaayaanira mu linnya erya Yesu Kristo. Abapya ababadde tebannaba kumanya tubeera wano n'okusaba n'okwegayirira mukama ku nsonga zonna z'abatutumyemu ze tuba tusobodde nga ye bw'aba atulungamizza. Tubeerawo n'ekigambo kye tutambuliramu mu kusaba kwaffe mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Era omupya bw'omalirizayo kavidiyo kano nkoona ako kusubscribe, sharinge, okomentinge ate tojjanga okwo tuula tubeerewo ddala mu kibiina munnange ondekerera nange siri kulekerera. Haleluya. Olunaku olwaleero katuyite mukama mwoyo wa mukama tata nja nkweyogereko n'emmeeme zaffe tukwaniriza mukwano tukwebaza kubanga otuwadde akakisa nate okuwulirako ebigambo byo otugamba tuli emizingo weewaawo tata tunagire tukyanga gye tumanyi nja nkweyogereko n'emmeeme zaffe tusaasire tutambudde obubi kubanga tutulowala kibi nze kennyini mukama tata ndi kibyabubya nsaba onkozese nga bw'oyagala ndi kazindaaloko ndirisuliŋŋanyi siina kyendi nkozesa wentambudde obwo akamwa kange tekavangamu ebyobusirusiru nkisaako eryanda ku mumwa nga bwe bwakola Isaaya nsobole okutuukiriza ebigambo byo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amina. Haleluya. Abooluganda olunaku olwaleero tugenda kusoma mu Zabbuli essuula ya 17 olunyiriri lwa 19 paka ku lwabiri. Haleluya. Wagamba watya? Wagamba we bati olunyiriri lwa 19 ne balyoka bakaabirira mukama mu nnaku zaabwe. Haleluya. Abooluganda ke kaseera tukaabirire mukama mu nnaku zaffe. Zino ze nnaku zaffe. Haleluya. Zino ze nnaku zaffe. Ekigambo ekikomerera omwezi gwaffe ogwa January kigambye tukaabirire mukama zino ze nnaku zaffe. Haleluya. Olunyiriri tukyali ku lwabiri lwe 18 ne lugamba n'abalokola mu kweraliikirira kwabwe. Bw'okaabirira mukama akulokola mu buli kyoyitamu. Tuyige okumuyita, tuyige okumuyaayaanira, tumukaabire tumugambe mukama mu kino kyempitamu sikisobola naye jangu onnyambe. Olunyiriri lwa 20 ne lugamba atuma ekigambo kye nekibawonya. Haleluya. Mukama olwaleero agenda tutumira ekigambo kye kituwonye. Olwaleero atutumidde ekigambo kye kyekigenda otuwonya. Baganda bange tetulina kirala kyakulwanyisa kye tulina bankuba kyeyo. Ekyo tekiriiyo. Tetulina kyakulwanyisa okuleka ekigambo kya mukama kyekigenda otununula, kyekigenda otuyamba, yagenda otukuuma. Bye twogera byonna tebigenda tuyamba baganda bange. Twoyagulireko ebirungi. Ekigambo kye kigambye atuma ekigambo kye ne kituwonya. Lwaki tetugamba nti ekigambo kye mukama agamba kituwonya tuyise ne wano we tuyita tugenda yitawo. Haleluya. Tweyongereyo tukyali ku lunyiriri lwa 2 ne lwagamba nti n'abajja mu kuzikirira kwabwe. Olwaleero mukama agenda tujja mu kuzikirira. Bankuba kyeyo. Yes. Batusala ne batujjamu ebitundu byaffe. Yes, tetuganya. Naye lwe lunaku lw'olwaleero tutume ekigambo kya mukama kituwonye mu kuzikirira.
Mukama bw'abagambye ekigambo kye kigenda tuwonya. Baganda bange kigenda tutaasa. Kigenda tuwonya okuzikirira nga tulaba. Mukama bw'aba ye yatujja mu Uganda n'atuleeta, kitegeeza agenda tuyamba atununule, atugyeyo atuzzeeyo nga tuli balamu. Ffe ffennyini ffe tulina okuyimirira tukaabirire Mukama. Yatugamba abajjukiza ba Mukama temukoowa. N'ebiseera ebisinga tusulayo ogwannagamba ne tuwummula. Bwe tuba tufunye ekyamagero ne tuwummula, ne tutaddamu na kulowooza ku Mukama, ne tutaddamu kufaayo. Naye ng'ate ye mukuumi nnamba emu. Ng'ebirala byonna tonnabirowoozaako. Tonnalowooza ku ofiisi eyakuleeta. Tonnalowooza ku mukulembeze akola ku by'enteekateeka ezijja ebweru. Lowooza ku Mukama. Mukama anunudde bangi abamwesiga. So baganda bange, bw'aba atuma ekigambo kino ekitununula okutujja mu kuzikirira, jaloza tunaazikirira. Gwe nange awulira ekigambo kino, ffe tulina oyimirira ne tujjukiza Mukama. Musa teyakoowa, tekyabeerawo. Musa teyakoowa, ne we yeekanyanga nalaba nga balaba abantu bazikirira nga adduka n'addayo. Tuddirire Mukama waffe addiŋŋana amawolu. Bayibuli tugamba nti ebyensi bituyigiriza eby'eggulu. Oluganda lugamba nti addiŋŋana amawolu yagajjamu omukkuto. Bwe tunaakabirira Mukama, Mukama agenda taasa Abannayuganda bali ku byeyo. Olunaku olwaleero nsaba tukaabirire Mukama ku lw'obulamu bw'abankuba kyeyo, ku lw'obulamu bw'ensi yaffe, ku lw'embeera ziri mu nsi yaffe wamu n'abaana baffe. Abazadde abali ku byeyo, abaana be baalekayo batulugunyizibwa. Naye tunaasimba omusingi ne tukaabirira Mukama, Mukama ajja kukoma ku bantu abo ab'emitima egy'ekko gikyuke. Yagamba emitima gy'abakabaka giri mu ngalo ze. Bano bakama baffe emitima gya Mukama, emitima gyabwe giri mu ngalo za Mukama. So teketeeke meme, wulira ng'olina ebbwa ku ggwe nga likuluma. Ebbwa eriwo n'olyabye, bwe bakunyiga nga ebbwa eriwo, gwe baali banyizeeko ku kiwundu, owulira obulumi. Buli w'onoowulira obulumi obwo, kimanye nti ne munno kyayitamu. Kaabirira Mukama ku lwoyo eyawambibwa, ate bwe bamuseseme gyekiri. Mukama yali akozeeko ku bujulizi nga awambiddwa asesemeddwa. So abampeera omukisa Mukama mwe tugenda mu maaso ge. Tukwaniriza omwoyo wa Mukama, jangu mukwano tuyambe leero. Tukwaniriza omwoyo wa Mukama, Kabaka w'abakabaka, omwoyo wa Mukama. Tukwaniriza wano otusaasire otuwonye. Niriza omwoyo wa Mukama, empologoma ya Yuda tukwaniriza wano. Yegwe munange omulungamya waffe, tukwaniriza omwoyo wa Mukama. Ye omuwonya waffe gwe tukwaniriza. Jangu munange otukozese ebirungi, tukwaniriza omwoyo wa Mukama. Wabeerawo enjawulo, wabeerawo enjawulo. Mwoyo atuuse, wabeerawo okuwona. Nga tuuse, wabeerawo enjawulo. Kabaka w'abakabaka ssebo, tukwaniriza gwe, wabaawo enjawulo. Mwoyo se Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, tukwaniriza mukwano gwange. Muffe tetumanyi kusaba, muffe tetumanyi kwegayirira, muffe tetumanyi kwebaza. Naye gwe bw'onootuula n'otukozesa eby'ensonga, tujja kuba tusobola okukwebaza, tusobola okusinza, tujja kuba tusaba ebyo bye twetaagidde okusaba mu linnya lya Yesu Kristo. Ye gwe mwoyo omutukuvu eyatusuubiza nga kitaffe addayo n'agamba nti mbaleetedde omubeezi atagenda balabya nnako. Kale twaniriza gwe omubeezi waffe agenda otuyambako tukabire wa kitaffe nti Abba Father, taata omulungi wange, tukomyewo gy'oli mukwano gwange, ffe abaana ab'endeemu
tusooka okwebaza ku lw'obulamu, tukwebaza ku lw'ekirabo ekyokulya tukwebaza ku lw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza ku lw'ekyokulya ekyokunywa ekyokwambala, tukwebaza gwe atumazisezaako omwezi, tukwebaza gwe yatumazisaako omwaka omukadde nakakati n'omwezi ogusooka mu mwaka nti tugumazeeko mukwano olunaku olwaleero. Tetulina kye tukuwadde, otuweereddemu omukka, otuweereddemu ekyokulya, otuweereddemu obugabirizi obw'enjawulo. Ffe baani Mukama Taata bw'oyagadde bw'otyo otuwonyeza endwadde za covid. Bangi babadde bakwatiddwa covid naye yewe Katonda eyawonyeza buli ssekinoomu. Weebala omutukuvu w'abatukuvu, tukwebaza omusumba omulungi, tukwebaza ku lw'abaganda baffe Mukama Jennifer Mukama Taata nti wamuwonya covid, tukwebaza ku lwa Bettina Mulumba nti wamuwonya covid, tukwebaza ku lwa Future is the Female Mukama Taata nti obawonyeza bonna covid. Mukama Taata kabaka w'abakabaka, oli Katonda ow'ebiro n'ebiseera Mukama Taata, oli Katonda omulungi nti mu mwaka guno Mukama Taata tugutandise ng'otulazeeko ebyenjawulo Mukama. Bangi bafudde covid newe tubanga ffe tulinawo abawonyezi covid. Mukama Taata weebale, tukwebaza ku lw'ensi yaffe, tukwebaza ku lw'abakama baffe, tukwebaza ku lw'omusaala ogutuweebwa, tukwebaza ku lw'amagenda gaffe n'amata, tukwebaza gwe omugabiriza agabirira ekyokulya ekyokunywa mukwano gwange n'ogabirira n'omunaku namwandu Mukama Taata kabaka oli w'amaanyi ssebo. Ku lw'abamulekwa tukwebaza nti obakuumye Mukama, ku lw'enfuuzi weebale, ku lw'abalwadde abawonye Mukama betumanyi ne betutamanyi Mukama Taata weebale, tukwebaza ku lw'abo ababadde mu makomera ne bateebwa mukwano gwange, weebale omutukuvu w'abatukuvu Taata, tukwebaza ku lw'abo abatabadde na mirimu naye nga bafunye emirimu. Oli Katonda ow'ebiro n'ebiseera Mukama Taata ye gwasuubiza n'otuukiriza omulungi wange, weebale ku lw'ekigambo kyo Mukama Taata ky'otutumidde olunaku olwaleero. Mukama Taata kabaka w'abakabaka oli mulungi Taata, osuubiza n'otuukiriza ekigambo kyo kikozi. Weebale Katonda wange, tukwebaza ku lw'ekyokunywa mukwano gwange, weebale ku lw'abaana baffe Mukama Taata nti baddayo okusoma mu mwezi guno gwennyini. Weebale oli mutukuvu Taata, weebale gwe abakuumidde ku masomero, weebale gwe awadde connection wakati w'abasomesa n'abazadde n'abaana, weebale omusumba omulungi nti we tukusaba owulira, bwe tuyimirira mu maaso go ne tukkaabirira oyanukula. Oli Katonda ow'ebiro n'ebiseera, oli Katonda ow'amaanyi, tosangeka mukwano gwange, teri akufaanana mukwano, ebijja nga birumba n'oyokya. You are the consuming fire, you are the Alpha and the Omega, you are the everything Father. Tukwebaza ku omusumba omulungi, weebale ssebo wange Taata atatulekerera kuzikirira ku lw'abo ababadde bawambiddwa nti bateebwa, weebale ku lw'abali badde ku maofiisi nti bafunye emirimu, weebale ku lw'ababadde Mukama Taata mu malungu Mukama Taata g'ebizibu Mukama, ku lw'abo bawambaatidde emitima gyabwe Mukama kabaka w'abakabaka, ababadde basirika bali omusaala omusimbi gwabwe Mukama n'obaza bujja nateera nga kati Mukama Taata ogumiza emitima gyabwe. Weebale omutukuvu w'abatukuvu, muffe tetulina kye tusobola okuleka okwebaza. Hosaana weebale Katonda waffe, tukwebaza omukwano gwange ku lwa buli kimu ky'otukolera. Tetusobola kwebaza ne tumalayo kubanga bingi mukwano, bingi nnyo by'otukoledde, kyova olaba tuzze mu maaso go nga tugamba nti tusaasire. Bingi bye tutakwebaza Mukama Taata, bingi bye tubadde twegulumiza nti ffe twabikola ne tutagambako nti weebale Mukama, naye olwaleero saasira mu butali butuukirivu bwaffe. Wenna we tutambulidde mu kibi Mukama Taata, tunaaze n'omusaayi gwe tuddeyo mu kifo kiri we twalabiranga Mukama Taata nga tukoowoola nokka. Mukwano naaza ebibi bibadde bitwakadde, saasira ku lw'abakama baffe, emize gye batandise Mukama nti bakusasula kuvaayo waka ng'ozze kukola ne batuuka ne bakujja mu bwatisi zaabwe Mukama Taata, ayina mitima Mukama, yegwe Katonda eyagamba nti okyusa emitima egy'ejjinja ne gifuuka ennyama Mukama, n'ogamba nti emitima gy'abakabaka giri mu ngalo zo. Weewaawo mukwano gwange, ke kaseera mukwano gwange tuyimusa bakama baffe, buli omu bw'ali Mukama, buli omu enju gy'alimu Mukama, abapulaningi bw'okuttibwa, abapulaningi bw'okolerwako ebikyamu Mukama Taata mbayimusa gy'oli. Saasira mukwano gwange, saasira ku emitima egy'ejjinja, kyusa mukwano gwange, tuyimusa Uganda yaffe Mukama Taata, tugireeta maaso go. Saasira ku lw'ekiri ekifugiramu kyonna Mukama Taata, bingi ebifugiramu tetusobola bimenya ne tubimalawo, naye saasira ku lw'abakulembeze, saasira ku lw'abaweereza ba Mukama, saasira ku lw'abeegayiriza, saasira otutuma okukola omulimu gwo ne tuddaawo ne tulangajja. Naye olwaleero tutegedde ensobi zaffe Taata kabaka w'abakabaka, tukukoowoola oyamba osaasire olunaku olwaleero ku lw'ekigambo kyo tukiwulye ne tukikasuka eri tukiyisaamu ebituli, naye olwaleero tukomyewo tusaasire. Naza n'omusaayi gwo kuva ku lw'ezingiro
luviri lwaffe paka ku ntobo z'ebigere byaffe. Weewaawo mukwano gwange, tata tusaba otwambaza ebyambalo ebyeru, twambaza malayika yo erumiriza ekibi mu ffe, erumiriza ebikolwa ebyotali bya Bwakatonda. Omwoyo omutukuvu ajjukiza tuule mu ffe ku lw'abaana baffe. Tusindika malayika zonna ezikolebwa zikuwe bukuumi Mukama Taata eri abaana baffe. Tata nga tujja maaso go tulete ensonga zaffe ez'amaanyi, watugamba mutulete ensonga zaffe ez'amaanyi. Weewaawo mukwano gwange, tata tuyimusa bankuba kyeyo. Embeera esusse Mukama, embeera etabuse, naye tata ogambye nti lwakukabirira n'owulira. Taata ekigambo kyo n'obasindikira ekigambo kyo naffe olwaleero sindikira ku bankuba kyeyo ekigambo kyo Mukama. Abalala basuulibwa mu malwaliro, abalala bali mu busibe Mukama mu buwambe, abalala bali gye batamanyi Mukama. Tata tukwetaaga ku lw'abankuba kyeyo, tukwetaaga ku lw'abaana abatulugunyizibwa, tukwetaaga ku lw'obulamu bwaffe. Watugamba bw'otakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere. Mukwano jangu okuume, jangu okuume buli mukyala waali, jangu okuume buli munnayuganda waali Mukama. Tukwegayiridde taata wange, yamba ku lw'Abannayuganda Mukama. Taasa buli omu gy'ali Mukama. Ali e Uganda nga mulwadde muyambe, omuwa talina mirimu yamba. Katonda wange tukwegayirira ku lw'Abannayuganda, ku lw'ensi yaffe yamba Katonda wange taata. Tulina mulala wakuddukira, wegwe tulaajanira, wegwe kusuubi lyaffe taata. Abaana b'abantu bayiwa naye gwe toyiwa. Ku lw'omukyalo essaawa eno awambiddwa apulaningi wakolerwako obunnanfuusi bwonna Mukama yimirira ku lulwe. Ku lw'omwami oyo Mukama taata awambiddwa pulaningi okolebwako ekibi kyonna yimirira ku luyi lwe. Ku lw'abo abali ku deportation tata tukwetaaga yamba. Abeetaaga ofuluma abafulume Mukama. Abamazeko zi contract naye nga batandisa obbabuzabuza obbajolonga Mukama ke kaseera oyambe. Ennyonyi ze bagenda otambuliramu tuziwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Tugaana Mukama taata emyoyo gya kisidenti, emyoyo gy'okufa Mukama nga tukyali bato egyo tugigaana Mukama. Emyoyo gy'okuggyibwamu ebitundu byaffe tugigaana Mukama. Pulani z'omubi zonna z'abadde atutegekera Mukama gwe obumba buli kimu taata tuteekeko obukuumi. Yamba ku lw'obukuumi bwe taata. Tukwegayirira mu nsi ze tulimu ezitali zaffe, ne mu nsi yaffe mwennyini tutulugunyizibwamu Mukama yimirira. Bw'ogamba kinaaba kiba taata, bw'ogamba ekigambo kyo kikozi kiba kikola Mukama. Nga bw'otutumidde ekigambo ky'olwaleero tuyambe mukwano gwange tujjeyo yonna gye tubadde twateekebwa mu bisitaani. Pulaani z'omubi zonna tuzisazaamu endagaano ze yakola naffe Mukama. Ebintu bye tusayininga nga tetubimanyi Mukama taata, nga tetwasoma naye ate nga gwe Katonda w'ennimi tubuulirenga. Jangu omwoyo omutukuvu obeerenga ku sayidi yaffe ogambe no, ekyo tokisayininga. Ye gwe Katonda asobola otuyamba. Abataasoma bangi Mukama nga tebasobola nategeera bigambo ki bye bagenda kuwandiika Mukama. Beera sayidi yaffe, beera ludda lwaffe, ye gwe Katonda w'ennimi zonna. Era ekipulaningi wa Mukama taata omubi agenda opulaninga nga gwe walengeredde edda wala. Tulabulenga, tujje mu mannyo g'omubi, totuganya kusebengerera wadde okuzikirira Mukama. Omufu takusinza, bwe banaamuggyamu ekitundu kyekimu n'afa Mukama taata ani anaakusinza? Taata balamu be bakusinza. Taata tukwegayirira ku lw'abatannaba kutegeera bakutegeere. Yamba olwaleero tujje mu kibi kyonna ekibadde omubi pulaani kyatu omubi sitaani kyatu pulaningidde. Otwambaze omusaayi gwe, twambaze entiisaayo, twambaze amaanyi g'eggulu gatwetooloole. Tuyita malayika Mikayiri okwetooloola buli mukyala, buli mwami bw'ali. Omwoyo wa Mukama taata tambula nga weetooloola. Tuma malayika z'eggulu okusindika obukuumi ku buli ssekinnoomu gy'ali mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata tuyimusa eggwanga lyaffe, tuyimusa abakulembeze bonna, abaweereza ba Mukama bonna. Omwoyo wa Mukama gwo bw'obakozesa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tugaana ezo backfire ezikomawo Mukama taata, twetoolooze malayika Mikayiri nga backfire ejja Mukama taata esangawo omuliro ogwokye, esangawo ekisa kyonje mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tukwebaza kubanga we tukusaba owulira taata. Tusabye bitono naye ng'ebingi gw'obiina taata. Abaana abamu tebasasulwa, abamu balwadde Mukama taata, bali mu bitanda, abalala bali mu mayumba, migongo giruma, embuto ziruma. Naye taata batugamba tuteese ffenna, tukomye ku mmeeza yo tuteese ku lwa buli mulwadde awone Mukama. Abalala banoonya abaana Mukama babuze taata, yemerera ku luuyi lwabwe
yimirira ku lwabuli sekino mukama taata. Abalala bali mumakomera kulwagiwe Fred mukama tukwetaaga. Abalala tebalina mirimu mukama taata, ku lwabuli sekino tugwetaaga. Yimirira, kola, luwaana buli lutalo mubi lwe yateekateeka gye tuli mu linnya lya Yesu Kristo. Bangi abali mumakomera naye mukama taata yeggwe mubeezi waffe. Olaba wajjanga Pawulo ne Siira nga balumbiddwa mu besitaani. Tutanafu osobola ku mulundi guno. Yeffe ba Pawulo b'olwaleero tukwetaaga, twagala kulaba, twagala tulaba obujulizi ku lw'abaana abalwadde baddizibwe mu nsi yaabwe, ku lw'abo abasibe baddizibwe mu nsi yaabwe, ku lw'aba talina musaala abatasasulwa mukama basasulwe, abamaze kozi kontulakiti baddizibwe mu nsi yaabwe. Taata tusaba otuyambe, tusabye naye ng'okukola kukwo, kola okwagala kwo so singa bwe twagala. Taata ennyendo zaffe tugamba tuziringisizeko buwe, nga tugenda okukola tukoola, nga tugenda okufuna emirimu tukoola, tuyiringisiza buli omwezi guno mukama taata ogugenda otandika, tuguyiringisiza kugwe gwe Katonda omulamu fuga mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale kabaka w'abakabaka, weebale musumba omulungi. Taata tuwaayo omwezi ogujja, tukulembere, tusobozese, tugenda mu kusaba n'okusiba mukama wange, kulembera obeera omusaale, tulungamye, tuwe ebyokwogera, tuwe ebyokusabirwa, tuyambe bwe tusaba abalwadde bawone, tuyambe bwe tukoola oyanukule, kubanga yegwe Katonda ayanukula. Yanukuza muliro, aweetaaga omuliro, aweetaaga essanyu, oleetewo essanyu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu ku lw'omukwano ogwo gw'otuwa, weebale Yesu ku lw'ekirabo eky'obulamu. Bangi bafudde naye bangi bakyali balamu olw'ensonga zo. Taata weebale, tujja mu maaso go nga tugamba nti kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tulema yaffe yaleesonyiwa okulona kwaffe nga naffe tusonyiwa tubona tutwala mukemebwa netwokola eby'omu busitaani, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo. Taata obwakabaka bwo leka bufuge buli sakino mukama taata, obwakabaka bw'eggulu leka butambule nga buwonya abalwadde, butambule nga busumulula abasibe, butambule nga butaasa abali mu mayumba abaagala okukolebwako ebyambuyone mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Obwakabaka bwe buba bufuga mu nsi yaffe, abakulembeze n'abaana baffe nga basoma, obwakabaka bwe buba butambula mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa kimu eky'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwa. Amen. Ekisa kyo kitutambulireko nga tutandika omwezi, nga tumalako omwezi, ekisa kyo kitufuge, nga tuyingidde mulala kitufuge, mu nsi yaffe kifuge, mu baana kifuge, mu bakyala kifuge, mu baami kifuge, mu bazadde kifuge, mu basingo kifuge, mu buli sekinnoomu ekisa kyo kiba kifuga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale omusumba omulungi, weebale kabaka w'abakabaka. Haleluya. Tabaza mukama ku lw'akaseera kano, mbagalisa olunaku olulungi, mbagala nnyo, nsigadde nsoma mu mbejja wa Yesu NKSN. Abadde tonnaba kusubscribinga, subscribe to my YouTube channel, sharinga, commentinga. Akumpera omukisa Yesu. Shalom, shalom, shalom. Empologoma ya Yuda fuga, Yesu tata fuga, Jesus reign, Jesus reign.